Kakati okufa kwa Olisha M ono kulabika kulimu eddogo. Olisha M ono yandibanga mujja we yamukoze ekintu kino n'amuttira mu ssanya. N'amutta ng'ali mu kusindika omwana azaala. Olisha M Lwabwa bwe yafudde waliwo omukyala eyagenze nga buli vidiyo epostinze okufa kwa Olisha M mu komenti ateekamu ebigambo ebivuma omugenzi ng'avuma omufu ng'ateekawo komenti ezigamba kalyose ne kafa akamalaaya ako. Bw'asanga positi endala ng'agamba olyose n'ofa tukuwonya embizzi gwe. Omukyala y'omu era abantu bagenze bamunootinga. Olisha M ono yakola omukolo gwe ne bbaawe. Omukolo gwe gwali gw'amaanyi era gwasitula ebikonge bingi. Bwe yateeka omukolo gwe ku social media gye buvuddeko omukyala y'omu yajja ku mukolo gwa Olisha M ono era n'akomentinga ebigambo bino wammanga. Omukyala yagamba nti mutubbira abasajja naye kandaba oba obufumbo buno bw'ogenzeemu onaabuwangaaliramu. Era ye mukyala y'omu akomyewo nga Olisha M ono afudde n'atandika okujaguza n'okuvuma omugenzi. Kakati abantu bagambye nti ono alabika mujja wa Olisha M era nga ye yamuttidde mu ssanya. Naye katulabe ensonga zino gye zigenda okukkira kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ne mulongo babiri Sarah muganda wa Olisha M omugenzi kati naye si mwangu. Anaaleka omusayi gwa sisita we gw'abadde ayagala ng'ezzaabu okugenda bwe gutyo olaba abadde alwanirira abantu abalala b'atamanyi. Kati olwo muganda we kyemmanyi ebintu bino byonna abiraba. Abantu ku intaneti bo bakola okunoonyereza ne bamanya ekyo ne bwe kiba kyekwese bo bazuula amazima. Kati okufa kwa Olisha M balina omuntu gwe bagamba nti owange ayinza okuba nga mujja wa Olisha M nga ye yamusse. Kankutuuseeko vidiyo zino ozeewulirireko. Nkusaba vidiyo gimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Mwe baana mwani alabye omutemu eyasse Olisha M mu comment section. Bannange ono omwana tawena namukufa agenda commentinga walyose n'ofa. Ye muntu y'omu eyakomentinga ku video za introduction yagundi ya Olisha M ng'ajja commentinga obufumbo togenda butulamu wanzibira omusajja tojja bufumbamu. Ye muntu y'omu akomyewo mu kufiirwa akomentinga agenda akomentinga walyose n'ofa. Bamuyita Oweishe muwala Munyarwanda ne account yagitadde mu private. Naye baana mmwe kiki? Nze nabagambye yasoona omuwala mujja we. Bannange ofuna obudde omusajja ow'enkayana mwesonyiwe. Mwesonyiwe. Naye ng'oya ofa ennyo ofa kinawe ogenda kufa akusooseyo busoosi. Bannange omutemu mwali mu comment section. Mwamugenda mu comment section nga mwetegereza. Bannange weekaza Oweishe weekaza. Mwe omugenzi Olisha M olunaku lwe yakola embaga ye waliwo omuwala eyajjanga mu comment section ye ng'agamba katojja gafumbamu nze oyo omusajja wange. Bannange kimaze ne kituukirira. Era nyongera okubategeeza nti omuwala y'omu Olisha M bwe yafudde yazze nga commentinga mu comment section z'abantu nga bw'agamba tukuwonye kati omusajja wange amanya sigenda gabaleetera wano munnange nze babyface n'obulamu tuli tuti. Mundeke munnange nkyayagala obulamu. At least saakibbe muleete naye nga simwogedde. Bw'akyukira nze sijja kumwogera saakibbe n'emuleeta baganda bange naye nga bannange lwaki obotta munno olw'omusajja.
oluusi n'omusajja abatagenda kwagala takwagala bannange bakazi bannange kyemugamba mmwe temulifa baana mmwe abakazi b'embuto ngunga bafa nnyo abakazi b'embaga bakava mu mikolo bafa nnyo njagala muwulirize mmwe bakazi bannange mwenna mulekerawo okukema Katonda ogenzo sanzo omusajja okimanya aliko nnyiniwo aliko emperekeze zibadde zimwagala gwe weefuula ow'amaanyi ne bakwagala ne bakkuba embaga ku mbaga ku bantu abaze bonna kuliko ajja okuba nga aleese eddagala ng'ava ku ludda lwa mujjawo bwe linaagaana okukwata bajja kukubaza ng'olina olubuto mukola zi baby shower mwagala okweraga bakyala ku baby shower kwennyini boyita mikwano gyo kwe kuli akwatagana ne mujjawo ajja okuleeta eddagala n'obutakwagaliza kyova olaba bw'otuuka ku ssaawa esembayo osobola okussa omukago gw'enkomerero lwakuba abakazi temunnakitegeera bayibuli egamba nti omulabe wa kubeera ku lusegere bino ebintu byonna bye tuyitamu abantu abasinga tebaagala kulaba nga tuyina akalungi konna ku nsi tosobola kukola mukolo naye ng'omusajja oyo kimanyi kuliko abadde amukaabira n'ekitali ekyo ab'oku kyalo tebajja kukiraba bulungi muwala wa gundi embaga emenya ebitooke yes ekyokusatu okoze baby shower oli wali buli omu aleeta ebirabo okwata olowooza mikwano gyo anyway nze mbabiddeko nze sirikola baby shower Olisha M yafudde naye okufa kwa Olisha M tukutankana ky'ekyamazima omanyi buno obulamu bw'ensi eno bwajjulamu abantu abafitina abataagaliza ababi Olisha yakajja amalokolo emikolo gye ejjasitula abanene ejjasitula abampi n'abawanvu omwono mwe mwajjira abalabe sometimes muje mwegendereza omuntu w'okola omukolo bw'otayawukana na bbaawo bw'oba tofudde ebintu ebyo abantu ababi bajjira mu mikolo ate n'ekirala n'amaaso g'abantu ababi Olisha M yakola omukolo kumbe asiibula abantu n'omubi mwe yajjira abadde mu bulamu obweyagaza yafuna omusajja alina ku ssente nga n'aba so bannange byebyo ku nsonga za Olisha M abantu bangi bavuddeyo nga boogera buli omu awa sayidi ye naye kambabuulire kino mukimanye tewali kintu kisinga kunyiiza mukazi nga ku musajja we kumulekawo n'awasaamu omukazi omulala ate ne batijja ekintu ekyo kinyiiza nnyo abakazi nti omuntu ne bwakera ku makya ne waabanga teyandibadde mulogo asobola okukera ku makya natandika okuloga oba nayiga okuloga olw'eyo ensonga ng'akikozesa obusungu olaba omuntu akera ku makya naba nga tayagala yadde n'okulaba nti mu bbaawe oba nti kale ayinayo omujja we ebbali naye olwo omuntu akoze emikolo okitegeera olwo omuntu akoze emikolo jaswa kuba nti Olisha M muntu w'amaanyi ensi emumanyi muganda w'omuntu ow'amaanyi mu ggwanga omulongo babiri Sarah naye abantu banyiiga abantu babatutteko abasajja ne basirika naye eriyo abantu abasinga obungi abatakinga actions nga babatutteko abasajja ekyokutta munno si ye solution kubanga omusajja akera ku makya n'akulekawo aba n'ensonga ze omusajja aba n'ensonga lwaki akera ku makya n'alekawo gwe n'agenda n'omuntu omulala okitegeera ekintu ekyo so abakazi ekyo mulina okukimanya lwaki obutta munno sigala mu leeniyo bw'oba omusajja nga obadde omulina nga temuteŋŋanye sigala mu leeniyo n'ono gwafunye asigale mu leeni ye mpozi bw'olaba nga omusajja alina ebintu by'atandise okukola by'otakkiriziganya nabyo oba osanga oyinza okugjayo obutakkaanyaabwo eri bbaawo naye kikigwetaagisa kukkakkana ku munno n'otandika kumutta kuba togenda kufunamu kubanga
omusajja bw'omuttira omukyala gw'aba afunye oba togenda kumweddiza. Njagala mbabuulire ebintu bino abantu babikolera mu nzikiza naye tewali muntu kintu kyakolera mu nzikiza ne kitavaayo. Abantu bo nga bo batandise okukubamu ono omukyalo olunwe bagamba omukyalo ono ayinza okubanga lwaki mu buli vidiyo yavuma omugenzi, lwaki mu buli vidiyo akomentinga negativity yokka ku Olisha M lwaki? Naye baganda bange kino kankibagambe ne mulongo babiri Sarah naye si mwangu ng'omuntu kuba naye entalo zaalwanye. Banange mulongo babiri Sarah abadde ayagala muganda we n'obulamu bwe bwonna. Tewali kintu kyonna olaba nti Olisha M abadde muyimbi. Olisha M abadde tategekebwa kubivvulu nti omusanze wano nti ayimba wano. Naye nga mulongo babiri Sarah making sure nti gino emisomo gy'ategeka omuyimbi gwayita ku mikolo gye ku bivvulu bye abeera Olisha M. Mpozi ne bano ba Daudi Mugema oyo omugenzi. Naye Olisha M yabadde omuyimbi ku mikolo gya muganda we gyonna ng'amuwa ebivvulu, amuwadde obulamu obulungi, buli kimu. Olisha M ono abadde abeera London. Oba yakomyewo ku vacation, oba yakomyewo okuzaalira eno, teri amanyi naye ng'abadde abeera UK. Mwami wabadde mugagga, muvubuka naye ng'alinamu kasente. Mwami mu Nigeria bamuyita Masim, erinnya liri awo bwe lityo. Naye endowooza z'abantu muziwulidde, buli omu ayogera kike. Teri muntu yavuddeyo kakasa oba omukyalo ono avuma omugenzi Olisha M kati ye mujja omutuufu oba bano abampalaniraako. Teri akakasa, byonna bikyali mu mbu. Naye okusinziira ku bantu n'entegera y'abantu, amazima weegali awo. So kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omukyala era omuyimbi Olisha M, muganda we omugenzi, omuganda we omulongo babiri Sarah. Kibi nnyo, kibi ddala. Ateekwa okuba nga ye muganda we gw'abadde alina oba ananga abadde amwagala nnyo nga bw'okiwulira, ng'amwagalira ddala ebyaddala. Babadde baana ba buwala nga beetegeera, amukuzizza, amusomesezza, amulaze ensi, amuyigiriza okukola. Olisha M naye abadde yeerukidde okugamba oluwuzi nga naye asuumuuse nga tandise okufuna ku ssente era abadde azifunye. Ne Mukama tamusobozesezza kuba nti ate alya ku ssente ze zaakoze, oba osanga n'okulaba ku bazzukulu be. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ne bannange mulokoke ku mitima bakazi mmwe, mubeereyo ne mukola emikolo, n'okola omukolo omulungi. Ne baganda bange abantu abajja ku mikolo gyammwe gye mukola, mukimanyi nti abagole bafa nnyo n'abakazi bafiira nnyo, n'abakazi bafa nnyo nga bazaala. Abagole bafa, abakazi bafiira mu ssanya. Kale kwegamba Katonda yekka yasinga okukola ki? Yasinga okumanya. Katonda yekka yasinga okumanya. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa, amusonyiwe n'ebyamusobako. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu. Mubeere bulungi, mweraba.